Giovanni gyebaleko mukuloola okwo munnange mwowangulidde ebintu omanyi wekwasa Mukama Katonda buli kimu kisoboka okubanga kikola kikwanguyira. Giovanni ebintu babikuwadde bubuuki ki? Kakati ebintu bino bampadde mazima matuufu abula nange nguzeemu ebyange nganze omuntu bino mbadde n'akasente yakuwadde mukyalawo mukyala wange omukyala tayinza kubanga ayinza okuwa ebyuma binene nga bbawe tategedde okitegeera tomanyi ayinza okuba nga yakusiima muli mu nsonga nga yakusiima okunsiima asobola okuba nga yansiima music industry engeri bwenkikolamu bwekiti kubeera nange mukunkubira akasimu yaŋŋamba bankubira essimu yaŋŋamba Jova tukwagala owaliwo twagala kusiima oba okitegeera twagala kusiima jangu biki tulina ekyo kyetwagala okuwa nga surprise bwe natuuka ne baŋŋamba munaye Jova otimbidde ebbanga ddene ate ng'otimbira ennyimba ennungi ne baŋŋamba Jova Giovanni kati n'osalawo nti abakazi be baba bakutonera lwaki si basajja? Sinza asalawo Mukama Katonda yasalawo abanze kyenja okugamba era kiri kimu nti Katonda mwennyini yaggulira amakubo ago golaba gonna gonna oba mukazi oba musajja naye ate era omukazi tasobola kumpa nga bbaawe tategedde oba okitegeera kitegeeza ne bbaawe naye ali ki ali appointed okubeera ng'amanyi akimanyiko bwekiti. Giovanni okwogeza amazima tuludde tukola ki tukuwulira ng'oyimbira abakazi ate oyagala abakazi abakulu ate tumanyi oli mufumbo bannakuwa tebayinza okuba nga bakwegomba walakuba oli muyimbi. By the way, nze sijja kugamba nti oba sijja kikkiriza kyogamba nti oba nti njagala abakazi abakulu kuba nkakasa tewaliwo evidence n'emu eraga nti oba mbaagala kuba sibaagala ate era n'abakazi abakulu bantu muleke okubaawulanga nti no bakazi abakulu n'abato bonna abantu abula laavu gyekutwala gyolina okulaga oba okitegeera ogenda kukola studio sawundi byonna mulundi gumu tubirabaawo kyokka gwe omwana omuto obisobola bisaana bali ababigumira mulimu ennaku kirenga emugamba we bwe mukeera ne mubuuza nti nno bona anaasobola okuba obukulembeze bujja kuba bwa Katonda still na bino kyetulimu obudde buno kyajja kuba bwa Katonda oba okitegeera that's why Mukama yasobola okubeera nga mponya accident eyali entutte oba okitegeera namponya ebizibu byonna byonna byenziza empitamu ebyettako n'asobola okuntuusa wali mukulu lutaaya n'ampa erinnya lyendina nensobola okubeera nga right now osobola okuba nga basobola n'okumpa ku byobwereere oba okitegeera bwekityo soka otubuulire bwe bw'oba omaliriza okutegeka ebintu byo bantu ki b'osinga okwagalamu? okusinga njagala new talents ate naawe tolimu abo abayimba abanene tonnamala myaka 7 ku 8 mu industry ate onoonya bato. Yes, anti buli omu aba ne goals ze kubanza okuba okuto nagamanga mukulu lutaaya we natandikira okuyimba namugamba nze mbirooto byange njagala nkoleko bbaani ey'enjawulo oba ey'amaanyi still era Mukama ndoza time yatuuka nga nina okuva mu negozi nimirire ng'omusajja nsobola okubaako kyenkola n'omwana okuwasa oba okufumbirwa tamala kweza myaka 10 oba 2 oba 5. Abantu bakimanyi nti okozesa ebyobusawo Obuganda omusawo waakola anti bagamba we bati mama wange yaŋŋamba olunaku olumu yaŋŋamba mwana wange namugamba mama nga banjugira kino nakino nga ate sirina kyenkola yaŋŋamba ekintu kimu bw'oba tebannakuvuma ku bulogo nga tebannakuvuma ku bufere nga tebannabakuvuma mu mbeera nti olimu tosobola kukula mu nsi eno kati ebyo byonna byonna bisobola okwogerebwa era kyekiraga nti ndi mukulu ate nnumya abantu emitwe okitegeera abalina emitima egy'okutaagaliza. Giovanni yita ku batuuze b'oyagala okujoyinga. Sigenda kuyita muntu era sigenda menya linnya lya muntu wabula inaina era nga naawe olina kyosobola okunyambako mu ngeri emu oba endala naawe osobola okujja kyogamba tebiweddeeyo
bikyali bingi amaanyi ddala bingi byenetaaga bingi nnyo naye nga manyi nti ntandika n'ebyo ebitono netukako kiri ekinene ekyetaagisa ekituufu